Ku nkomerero ya wiiki ewedde akakiiko okuva mu maka g'obwa President akalwanyisa enguzi ka State House Anti-Corruption Unit baazingako ekitebe kya disitulikiti y'Empigi ne bakwata ssentebe wa disitulikiti eno Martin Ssejjemba n'abalala babiri ku bigambibwa nti baasabye abantu ekyojja mu miro okubawa emirimu. Olwaleero bano baleeteddwa mu kkooti. Wano omulamuzi wa kkooti esookerwako Empigi Tumuhimbise Valerian asomedde ssentebe wa disitulikiti Martin Ssejjemba omusango gw'okusaba ekyojja mu miro akakadde k'ensimbi za Uganda kamu wakati wa January n'ogwokutaano ogw'omwaka guno okuva ku muntu eyali azze okusaba omulimu. Ssejjemba Martin and others still at large between January 2025 and May 2025 in Mpigi district, being the district chairperson in Mpigi district local government, with intent to steal demanded Uganda shillings 1 million with menaces from members of the Mpigi District Service Commission. Have you understood the charge? So ng'ate ye ssentebe w'akakiiko n'omuwandiisi bavunaanibwa ogw'okusaba ekyojja mu miro wakati w'obukadde 5 ne 15 ku bantu abali bagala emirimu mu disitulikiti y'Empigi. Frederick and others still at large between January 2025 and May 2025 in Mpigi District, while acting as chairperson of the Mpigi District Service Commission, with intent to steal, demanded Uganda shillings 5 million with menaces from Muteraba Habat, an applicant for the position of Assistant District Health Officer, Environmental Health. Nakamugasara and others still at large between January 2025 and May 2025 in Mpigi District, while acting as Secretary of Mpigi District Service Commission, with intent to steal, demanded Uganda shillings 15 million with menaces. Bano bonsatule emisango bagyegaanye era ssentebe Martin Ssejjemba ng'ayita bannamateeka be abakulembeddwamu Simon Peter n'asaba okweyimirirwa olw'ebirwadde ebimala embiriizi okuli obwa ssukaali n'obuvunaanyizibwa bw'amaka. Ate ye ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu Frederick Kirumira omulamuzi tawuliririza kusaba kwe oluvannyuma lwa munnamateeka we okutegeeza nti abamweyimiridde tebatuuse mu budde. Ye Sarah Nakamoga omuwandiisi w'akakiiko abamweyimirira babaddewo wabula omulamuzi n'ategeeza ng'okusaba kwayo bonna bwe kuli okw'okuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. I shall allow counsel for A1 a short adjournment of 1 week. That is 8th of July 2025. Get ready to come and resolve the issue. Kkooti ebadde ekubyeko obugula abawagizi b'ekibiina kino okubadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze, Hilary Innocent Kiyaga owa Mawakata North, David Luchams Kalwanga owa Busujju County n'abalala. Kulekanga obuyinza bugenze mu mikono gy'abantu abanaleeta obwenkanya mu ggwanga lwe lutalo lwe tuliko. Kubanga ekiri mu Mpigi ssentebe waffe avunaanibwa ensonga azeegaanye. Kubeera nti mukulembeze ate nga tuli mu kaseera ka bukulembeze bingi bye tutarulinga out. So Honorable Ssejjemba bw'anaabanga saddaaka era nakyo kijja kumanyika. Mu myaka 5 oba emyaka 4 gyakulemberedde district eno y'Empigi sikiwanda akakadde kamu kaali kasobola omutengula omutima okuba nti yenguzi gy'alina okutwala okuba nti agaba omulimu oba nga afunako ng'akasiimo ku bingi ebimusomooza byayitamu. Oluvannyuma omulamuzi bano abasindise ku alimanda mu kkomera Empigi okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja kkooti bw'eneddamu okwekenneenya omusango gwabwe. Kkooti esazeewo baweebwe obudde okwetegereza empapula ezo oluvannyuma lw'okutegeeza kkooti nti no Ssejjemba yatulugunyiziddwa n'anyigwa mu bitundu bye ebya wansi lower abdomen emuluma n'omugongo nga n'okussa takyasobola bulungi. Kinajjukirwa nti akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi okuva mu maka g'obwa President kalagirwa President mwennyini okunoonyereza ku lw'enguzi mu disitulikiti y'Empigi oluvannyuma lw'abatuuze okumutegeeza nti okufuna emirimu ku disitulikiti eno olina kusooka kusasula.